Abasumba abanje bakyasinza okusabiriza bakyasinza omukodo abasumba ate nomule kyogere kazi bano gaba tebagaba teri muntu akyasinza okuba omukodo ng'omusumba lwaki tebagaba kati obuzibu bwabo ekisooka bali beekugambe batagala nakukola kati eva family yona edependinga ku ki ku church abera ku church abera okumbi ne musumba si wa kulya naye talina na kyavaako tebakulima abasumba bangi obeera nabo paka amagezi lwe gakugira n'obaviira begaggawaza bokka ne bagaggawaza abaana baabwe abaana ne babatwala ebweru era tebakulima nti waliwo omuvubuka atambula ne pasita ng'asobola okuwasa muwala wa pasita oyo ogwomalirako obudde tayinza kuwa muwala we kubanga akimanyi tolina magezi alina amagezi ajja n'asaba n'agenda n'akola nzisinza kolera musumba yena era mubasumba yinza okole balinga ndoza nga babiri basa abasumba tebasasula omusumba tasasula togezanga n'okolera omusumba okujjako nga nayo nyini olina kyogenda omugirako abeeko byafuna omusumba tasasula kaliza kulya worship team ne bana abalala n'aba ushers bana abaweereza uliriza mu bazungu basasula muchachi basasula na musumba bulungi nako baba kwata bebe no musumba asasula abateka yesu no musumba asasula A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 mukama akumpi kati abasere babeeramu kati nzengera kulaga kyabanga kyo naye batukubanga mu nyumba mukama akumpi bali batufu lwa nsonga abantu abawe tegeere nti omusumba wabagukwa olwokubanga akozesa bayibuli yes olwokuba kimanyi omukkiririzaamu okugamba nti naloose olwekindebe ki naloose Nzikagamba amazima nze ndako omuwala yakinnamba yali nkyala baire nali mu worship team kati ng'omuwala aneegwanyiza abaga naye mu kanisa nti abawala beegwanyiza ekintu kyo kyanneewuunyisa nze ddala kagamba amazima yesu nti mu kanisa mwebali ekyo sigenda kulimba muganda wange nga bangi banayimba ayisito yakola ebigo nti nze muntu yatona ebintu kyabaita ekkanisa nandala nti olwo ebintu bitasobola kuba naye nkalawo omwana yali muwala wa katino yali muwala wa mugagga ngati kyenagamba nti mukanisa basembeza abo abasajja abagagga n'abakyala abagagga naye basembeza mu makanisa gaabwe nateeka obafuna abakadde b'ekkanisa n'ebirala byonna kati ono omuwala yali mukadde wa kanisa nza sigenda byogera yenaweerezanga ng'ayagalira amanye yadadde kitegeera omuwala ng'abafamire bagagga owulira omuwala alwokuba yali aneegomba naweerezanga kukimu tuyimba tuweereza tukola tutya kati mu myaka gyange egyo bituvunalindabika bulungi okay kakati omuwala jamwamba nalose ndabira akatonda nalose nkintira akatonda nendotanga basimanyi okuba nimugamba walose ekigogo ekyo aloga yeetega omuwala abalagetegedwa mukyaki kati musumba wange yabuuziza mukyala we nti kusomero badoga nti ndi boyfriend wondi kati tamanyikyali kakati etamanyikyali eri omukyala kati kyekiri kyekugamba nomusumba yenyanga leyinza ekyo mukyali naye lwaki yamanya ava mu kisimu byonna bisobola okubeerawo yamanyi omukyala yavaawa kimba okakugamba ekigambo kino obanga n'omukyala
uliriza bulungi gy'omugye omukyala gy'omugye kikuleetera okumwesiga n'okubeera omugumu era kikweta n'okumweraliikirira okitegeera omusajja yayimba oluyimba Geoffrey Lutaya yagamba nti is a calm is a go omukazi gomaze gafuna amanga omukwanyo leero enkya n'omwefunira osobola okubeera mugumu kubanga uliriza kubanga ogamba bwemufunidde kati enkya nemwefunira kitegeeza mulagenda mukola ki naye omukyala gwobadde goze n'omugati kunanyisa batobere ffenna oba kale n'omukwana kagegere mu njogera entuufu eb'ennyanja naakuwamu obuzibuzibu waliwo ebintu bijjawo n'otunuulira nogamba omukyala ono mulaba nti nsobola okuba tekuba n'engenda nasigala ng'akola ki nga waali kati Bugingo wakyeyogedde ebigambo ebyo njaga byetegeeze mugyagambye nganga kitegeeza Bugingo teesiga mukyala we asole teesiga malaaya we mukyala we kale teesiga oyo mukyala gwabera naye mukyala Bugingo yani gwe bamugatta naye mama Teddy Bugingo naluswa ti mukyala we nkugambye oli malaaya we emalaaya tagyesiga era kabagabe nga weyo tesobola kwesiga malaaya gye buva ne bukoma era wamulabe n'agamba nti kakati emisomo yagigize yagimaliriza naye nalinga mu kweraliikirira era kati kati ze taata we oba otegekyagezako nga kirekeza nenyingi kakamba amazima Bugingo talise kyuwa ku mukyala we asobole ku malaaya ye abajja bansiba kubanga si malaaya ye ezowe nibogende kati nibosanga omwana ayita nomubuuza mukyala wa Bugingo yange agenda kugamba Teddy naluswa yes mukyala wa Bugingo ye Teddy eno malaaya kati malaaya ye tabyesi manyi nti nze gwe mbadde manyi nti mukyala awewa naye sijja kigendamu nnyo walabye omusajja ali ku social media bamuyita Abwoli wamulabyeko onasika akwata mu mbogo z'abakyala nabajjamu ebinankanya ono yali muweerezi wa Bugingo tolizibanga wagejyoliko mu film industry olizibanga mumuyumakulabirako nyo wajja omusega waawo nga akola mu wayalingi akola mu byuma awo kati kale Abwoli bijitera yani Abwoli erinnya ddala erinnya bajjuli bakusima mukulageko uli bakusima emala omulago omukulu ono Abwoli agamba yabeera n'emisumba emyaka 7 naye emisumba teyamusasula akola emisumba 11 naye yalinga akola buli kimu okutuuka n'omulabirira nti yateeka n'akazimbe aloke yali asobola n'okumuwa obutwa naye nti Abwoli ono agamba omusumba yamuvumi yayimidde kutuusa namuyisa bubi yamuyisa omulambo amagumba ameerere yamugega ono yamulabanga omuntu eyafa alaba sikeeto neyetambula kibati Abwoli ono njagala nakolayako omulabe omusajja nagalagambu mutegedde omuweereza ano omumanyi yalaba kyakyebude ku mulamwa n'adduka n'agamba sijja kusobola kubeera wano ekyakyafanaganaumanyi obana mutolo omwami n'obukulu mukulu amusinga n'omusajja mukulu mumanyi naye yamugambye nti mulambo ono sikeeto netambula agamba omwami ono gwayogerako naddeko nomwami ono empulira ebigambo bye agamba nti ye Bugingo mulu bajja kozesa okubativa okuvugakula okujekkanani okenyiga okuya mwami nti sacrifice muyiva walokole tukola sacrifice oteekamu mubudde weyateeka ate munenga ate oteekamu nga tosubira oteekamu actually nga n'omutima gwo gwonna lwaki temusasula abasumba omusajja onakola okumalira omusanvu nga yateeka n'akazineoyogerako abasumba basasula munansonyiwa omanyi bagamba mwemanyi amazima n'amazima agakolaki bajja bafuula abeddembe muliisa ebigambo bino ngenda kugamba ebigambo bino abasumba nze siyinza kolera omusumba yena
era mu basomanyiza kole balinga doza kwa abasumba tebasasula omusumba tasasula ogezanga n'okolera omusumba okujja nga nayo nyini olina kyogenda omugirako abeko byafuna omusumba tasasula si kya Bugingo kyokka akagamba mazima ekya Bugingo kose kitu kinakubera si Bugingo yekka abasumba tebasasula lwaki nga temufuna zawere nze kubula amazima ati kikina kugambe kiri naye kugambe ekigambo nti abasumba abakola era bw'osanga omusumba akola nga tatunda tunezindiga naye nga alina ebintu byalabya kubiri biraga omusumba mutyaba gwenjagala owekajjansaawo ekirina kugambe nti musajja mulunzi musajja alwana nnyo n'akola ate n'akwata n'endiga nga zibadde zifunye obuzibu najja n'azikola ki n'aziyamba nkugamba ebigambo bino kimbowa abasumba tebasasula manyi lwaki otuka okwagala okujja omubanja yeno kikusange nga nawe oli mulokole kati okimate omusumba atasasula atali mukulumira mu byawandiko owuliriza bwekiri omusumba akulumira mu byawandiko okujjako omusumba asasula oyo atali mulokole agenda omuswaza ate tewali kintu kisinga kunyiiza basumba baagala nnyo abantu nga nabajja ne bakola nga si balokole nenge gye balaga omukwano okusinga tabe n'abaki n'abalokole nange ekintu ngenzeka nkiraba amasinzizo agamu nga omusumba nayinza okuba ne project kyaki oba okuzimba oba kiki mu kyaki omulimu abantu nga bamanyi okuzimba bazimbira bwere noli banaleeta omuzimi nga oba agenda kuzimbira naye si wakyakiri lwaki ate bukyaki anti abasumba bano balina ebyo batandika okukola bano ekintu kino kakikulage kyobola abazungu tusinga nnyo kyojagala kikugambe buzaba tusinga batya nti abazungu omuntu aweereza mukaniza kulya worship team ne bana abalala n'aba ushers bana abaweereza uliriza mu bazungu basasula muchachi basasula nga musumba bulungi nako babakwata n'omusumba asasula babateka yesu n'omusumba asasula babateka ku kyebayita ne bagamba kati ono musumba nasasula sente bweziti akola oba asha akola atya basasula bonna kino kimanya abatwala kufuna n'abasolo kitegeera mu bazungu abasumba bonna abalina amakanisa Bulaaya basasula naye wano bw'ojja kagamba nzaba nobera devoted nnyo ne weewaayo n'obulamu bwo bwonna awo ojja kukola ekkanisa n'enviri zikugwa ku mutwe nkubulira amazima mugambe osanga omwana nga omukyala mu kanisa nga asha obanga musami mu kanisa n'enviri nezitandika okujja oba ne batamufanako nga bagamba nataka kugamba awo oyitawo awo mukama akuyisaawo enviri zisenyuka mukama akumanyi kati balina n'oluyimba lwebateeka okwekwasa mukwata ekisimu kiringa ettaffaali naye nga mukama akimanyi batagundi eyo ne bajjako nga tibagiyita kulitinga mu ngeri endala abasumba baagala abantu abaogaggawala mu kiraki oba baagala babazza nga baagala bagaggawale naye ebiseera bisinga abantu abatandika mu kanisa tukati batandika nga balina sente okimanyi abagagga bajja luvanyuma mukyaki mwabaitandiko kino mwabefunga mu nfuufu abantu abamakinga kanisa okubeerawo babeera baavu bano abagagga bajja luvanyuma kati tewalisinga kuluma bano abaza oluvanyuma ne babalaba nga kati fe abali mu tenti tuli baavu tunula endiga za Bugingo za yino zitulika abevuluma mu bitokotizo tuli abaliwa kati zene kanisa ya Bugingo era kaliza n'obwejjude ba SFC ebimanyi nnyo anti no nkyogedde bogeza ebyaddala omate mwagala mazima kubanga Bugingo kati munabyabufuzi Bugingo munabyabufuzi Bugingo kojja Bugingo bloga Bugingo nsomba kyekijiro atunza mugatako kyekyo businessman munabyabusubuzi yes so kiki kyekugambye abantu abaliwo talina kyalyankoze wabula nkyogera munyabufe otwogera yes nesijjaga mutinange eri mutuukirivu owuliriza lwakuba notwogera ku mazima abantu bakakola ki tebagagala era nze nawona bazize ku gundi gyetwakola uva ku Bugingo nja kwogera ekituufu mukugamba ebigambo bino Bugingo nga akyali ku bativali yali musajja mulungi nkubuulira ebigambo bino Bugingo nga ali ewa pastor Serwada yali musajja mulungi yali musajja ali straight
niko olabira omusajja nti muzibu otukokyuka mukazi mukyala wo n'omwana ngenda bakuba empeta ngenda gikuba okumala emyezi esinga bwegiti ngenda kuba emizimu egyo omuzimu n'ennyina omusoma kati esabo zino Bugingo asobola okubuulira enjiri ey'obutuufu n'obutuukirivu bannange Bugingo asobola okubuulira enjiri naga toyenda gaye Bugingo ayinza okugamba toyendanga tokolanga bwenkoze agamba kola byenkugamba netokola byenkola neera kubuli amazima Bugingo esaawa zino kyokola kati kyalina njiri gyalina kyebayita batya comedy store era bali Alex Muhangi ngwegayiriddwe and by the way Bugingo nkwebaza pastor yiga eryatusanyusa nnyo ogezezako okudda mu bigere bya pastor yiga yasanyusa naye ati nga munagamba lunti yiga atasigako ono badde mmanyi nti eriddawo teryenkanankana yiga ono kati yasiya jigo webale nyo tuelebeza yiga kati neki kyakusanyusaamu wange oli yalina komedi wera nti kati ono kikyakusanyusaamu kati kyakusanyusaamu kikibyo atulubulira natugamba nti abakyala balina obubina omukyala oba yagala ekiteteeyi kumanya gyokijja kiva mu kiseera nti abawala ng'okyali mbeere oli musiru oli musiru era ye muntu asaasiriza okufumbira omuntu ali awembeerera nti abafumba balina empeta mulina amagezi ye musajja kyasinga obutayagala mpeta mu nsi nga musumba olokirabyekunga ate abasuba actually naye kati kagenda kugamba ebigambo bino Haji Pastor Haji kojja bloga munabyabufuzi Haji waffe kati njagala nkubuuza ekibuuzo Bugingo ani bayinza okugamba nagamba musajja mbe tofunanga omukazi omu funanga omukazi omu olina okufuna omukazi mulala asobola kigamba ekyo tukakyasobola kati kukyogera Bugingo asobola gamba naga nti amaka kintu kikubeera ne mukyala wo n'abaana bo obalabirire basajja be mulabirire abaana basajja be mulabirire abaana mukoze eki akyasobola kyogera okubulira abasajja okubulabirira abaana babo kati alabirira mukyala we awula mulinzi ogenda kumusole alabirira malaya ye ne banyola bwe yaleese alina omulala ntodibulo alina bwe yaleese omuvubuka musayi mutabani we mutabani wa kumbe teyamutyaka koladde ekikumi ye mutabani ekitegeera tukolidde ekintu ekinene mugakatonda mugulu ogenza okulaba mumwana wa mukanisa kati ozibambi bano abaana bakolanga ennyo mu church okitegeera nayita nenani era sort nga bwogimanyi mutabani wa Bugingo abaana ba Bugingo bali babonabona bali ku ntebe wano ovanga ku baana kati sazi bali ku buyambi bwa bitongole era omukyala oyo muzira amaanyi bukya nalabye omuwala university gyasomeramu asomera mu Amerika engineer kati yalina nekyakyayogedde natagamba mwayo za kabaka simanyi kiki mwenazalira Doreen gift aweza Doreen aweza emyaka 31 era simanyi n'omutuno talina amanyumiriza talina kyamukolera yayita omusambwa yoyo bwayita omuzimu nti omuzimu nenyina baagala yoyo yagamba agenda mukuba akube maama we natunulidde ono omusajja kagamba ekigambo kino omusajja Bugingo tokyaswala oswaza buswaza kiddemu Bugingo tokyaswala oswaza buswaza namazima nomulyanka toswala aweza amazaalibwa ne kabaka mu biseera ebyo kabaka oyafunira bwe bamutegera naye oyazaalira ani amulabirira naye nekyeneebaza Katonda iza tugaane nsaba Mukama ampangaaze tulina kuddamu tukole embaga eya Teddy ne Bugingo kino kibagamba abalabi baffe mwenna mutulabe kukimu updates kino kibagamba sirina beti linabbi sijja bagati bakiki naye nkiraba Teddy ne Bugingo bagenda kuddamu oyo afuddewo kubanga mulimu ogwamulira gunatera okugwa
yajja kalimu ali ku special duties ali kalimu nawe ni mama wa Kamanyi yebusajja mu yavumanga kakanga kozi omuwala oyo bwe wakakanga eyo sijagendayo topiki yolaleero agadde kumvuga n'ompisa naye sinaba kujanjira kyokka nga sinabe najjanjira kansoka webaze ku mama Teddy omukazi akumye bangi myaka 3 bamutobye bamukoze eki nkyaloze buli mulaba n'olaba amaziga n'obuweereza bayida nalabeko nakubuweereza ku TikTok bambi butambula omukyalo oyo mulaba era basingo maada ne bw'aba ayogera bw'ati ne bw'aba atugenda omukyalo bwe mulaba ng'ayogera mama Teddy we bali sinapuruma nze ate kisinga okuneewunyisa oba okwebaza mubali n'obutumwa byonna babikola notokala vegeto ofuna omusajja tulina ebigaana obula abasajja nabakandabiri abaana bange n'abaweereza gy'oli webali nnyo era mwenna abakyala mwenna abali eyo badde ebasala mutwale kusampe yate obanga olinga ggwamu amaanyi terikisinga kulumanga kubeera ng'oli single mother naye ng'ate bawo teyafa bufi okitegedde kati no waliwo omuntu asobola okubanga single mother naye nga omwami yafa nga yafa ekyo kitegerere oba kale agenda Bulaaya taliwo oyo no yagenda olenzi obaga akoma obanga ali mu kukomera kale anti bababasoba bamusiba mayisa nomanya nti naye omanyi okubanga olina omusajja olina abaana omusajja alina bulungi gyali sikatalina naye nga era mukimu kyonna notafa ku bantu bo naye bantu bamulifuna ddi emikisa okimanyi nti omukyala buli lwakaaba kiroga kikunywa amazima kino mukyala wo buli lwakaaba amaziga era nzekula amaziga omukyala buli lwakaaba zoteeka okweraliikirira no amaziga go abaana bakaaba amaziga nga babonaabona ne bakaaba amaziga nga bwe tata oli naye oli ero oli kusanyusa abantu balala ne bayibuli amaziga tulina ebyogerako nti bw'oliganyanga abantu bone bakaaba amaziga abaana yesu ayini katonda okujja abantu beku okubajja mu nsi y'obuddu gali maziga ge bakaaba amangi n'agawulira nga bali mu bulumi bali yesu n'abatumira Moses agenda akola ate agenda abajjeyo abanole mu kuseesuubiza amaziga katonda agawulira amaziga kibagwe mu mwena mwena abajjeyo ebireere amaziga omukyala agaakaaba amaziga omusajja agaakaaba ekyobola bakugamba bulungi nnyo nze nakiranga ku taata wange bwe yalinga agenda ku safari yonna gyalaga mama n'akaaba ng'ate nokugenda nga mwanyi omugamba oyo akunzita mama taata nga kigambanga mama oyagala kunzita lwaki okaaba n'amakinga sure nga mutereeza muwumbawumba n'abanga takyakola kyo takyakaaba nakyakaaba singa bakwebaze nange kennyini omukyala nge bakaswakulina tasofuna emirimu negyendaze nenga negyendi niwebanteredde obukimu bankoddemu pate sisobola kufuna mireme kubanga omukyala akoze eki ng'akaabye yes nimwetegeeza naye akaaba atya sikuligaanaye tulina mukyala sema wano naye wagenda nti bakaaba abantu batulaba era bakimanyi kandi katubireko atubirako ku Irene nakyowe oyo nekulala aba mukyala wange nakyobesenga atugoberera nisenga gwe singa otaleka okulaba manyi nalujja gumanyi nalujja naye nalujja mutumiddeko senga nalujja Gloria Grace namba nyasatu zigenani oyo mutumidde nnyo naye ate Irene nakyowe omukolo gwe onobaawo nze otabire ate Julia n'abaawo simanyi kato ayinza okubaawo simanyi omukolo Desemba Julia ngenya Septemba mugundekedde topiki yali yabadde bweti twagireka mudiro ku luli waliwo ababadde bamanyi ebyawandiikibwa omusumba byatakyakosanga yabibuuka dda ebyo omukulu Matovu Junior ebyawandiikibwa biteekateeka naye Bwana Sematimba ono yali atuteekedde program
Ingeti ya muzoka nyamuko byoko cha kayibu. Naye yamutwala sikuli. Yoni ogamba oti Canada ngana ngekwagala nnyo musange wange. Yali akwala nnyo. Kakati yebwe bampa ne information etidde okuti. Okimanyi nti ono nakyala okugombe. Chibuze kwenda okukokafu. Nkyogere ku kamera. Kati nga n'omuntu yakiteka mu gunju. Yalirako. Angange. Era nogezo wali. Akutta. Noyogera ku bujinge wali omukyala wo ku Dembooki. Gambi akutta. Okutumiddeko omukyala wo ku Dembooki. Kiringa bonoyogerako omusajja ono yakubisiza abantu engalo. Kiringa ate osijjako yalinnya. N'ogeza omwogerako nga awali Isaiah Luzinga. Akutta. Nibanakwadde okukkiriza. Twagala nnyo. Oba n'ogeza omwogerako awali Stella eyali Miss Uganda. Musoti abantu engalo essaawa 3 dakiika 2. Si dakiika 2. Sasa essaawa 3 dakiika 2. Kati kyalibadde kibi kiri oke. Naye batugenda bajja kunyingira. Ekyasinze kisobola okubaawo ekisooke bweba batukoze. Naye nteekuwa kalungi baali badde baaba bamenye ebikono. Kiraza tebakikoze kusanyusa Katonda. Bakoze ekintu ekyo kukola kimasimanyi bagenda mu eziti yes. Era basanyufu nnyo kubanga bebasoose okukikola era kyayingidde. Essaawa 3 dakiika 20 nga bali bati. Naye Keya wagirabye. Oba okyakuba oba oti. Wakatunangaji. Asobola kino mukola endiga ennaku zino endiga zaawungira ddala tezikyali mukategeera. Nedda Yesu anaze okudda. Yagamba byonna byonna bibirirawo. Tekyandibadde si kibi. Ate Katonda gwe tusinza si ye Katonda okwemonderako ekyokubiri tabonyaabonye. Yesu wakibaita okugamba nti kali kansiire ate nekino ekiraka kikugamba olwaleero mulimu abasiiba okimanyi tekibaita okusiiba nebyona byona Katonda nakugamba nze kyoba tosobola kuva eri buvi mu bbanga muneeka kati nga Kimbo Kimbo oli mukwano gwange Kimbo omanyi nti Sematimba manyi nti ekusaba nti tuyigereko mu kusima kwa wiiki okiwulirize Mukama tannakiwulira kyoba Bayibuli egamba nti musabye bubi n'okuweebwa ne mutaweebwa. Omanyi lwaki wakoze ekintu olwokubanga kimanyi nti mulimu abakola ebintu kinyumu. Wuliriza nze kugamba ebigambo bino abantu n'ojjamo ekintu kyebaita okujjako ng'omusumba agambye ng'ekkanisa tubali tusiibe ekyo kisekira kubanga oyo aba akulira ekkanisa anti abasumba banyera okugamba abantu okusiba nga tebakiwulidde anti kyekyo kyegamba nga tebakiwulidde naye omusumba bw'ajja nakyo okimanyi naawe olina engeri gy'okiwulira olina engeri gy'okiwuliramu. Ngenze ku topiki eyaleero topiki twaleeta tugambye nti ogenda tutemera ogenda tulambulira obulamu bw'abakyala b'abasumba n'abaana b'abasumba. Eyinza okubeera enene leetagwayo tukole ku bakyala b'abasumba. Abakyala b'abasumba ekisooka bamenyeka batya n'obuweereza obwo, endiga mu kyaki zibatwala zitya, abantu mu kyaki zibatwala batya. Nkugamba ebyo nga ndabye ku basumba bangi bayawukanyire bakyala baabwe, ndabye ku basumba bangi bawasiza abakyala abalala, ndabye ku basumba bangi balemeddwa okuwasa, ndabye ku basumba bangi omukyala asula eno lyasula eri. Sole gye nakasembayo okuwulira omusomba oyo Mukama omwoyo gwe agwumuza eddembe musumba Mugenzi yafa naye yali yamala otegeeza public obulungi bwe yalina ewaka nti yatuga n'ekiseera nga takyayugira na maama Feva Ssenfumu nga n'ennyumba baajawula naye nga bajja mu mmotoka ne bajja kukyasa baweereza naye nga takisakoegirani ne maama Feva
kati n'ebigero tumusooke n'ebya mufunamu kazi musumba yali amala fula omukyala wa accident yanzikira bulungi era omukyala kwaliwo yajja abaana sebunabi yali yazaala ataleka okubonyabonyezebwa babonaabona nnyo bamanyire bamanya yes yatwala ne mu kuziika nga balaga bamukyalo n'okusinga era ekitya kino tugana okuyingiramu ojja kuletera njogera ebintu tutandikire ku bakyala abasumba mukyala omusumba ntandike ntya omukyala omusumba alondebwa atya oba omusumba akwanage omukyala oba afunate omukyala oba nkireeta entya obategera ku bulamu bw'abasumba abakyala baabwe bulamu ki bwe babeeramu bayimirizawo batya ekyaki oba obuweereza n'amaka gaabwe kati omanyi abantu abasinga nti bwobanga oli mukyala w'omusumba oba ogenda kulangana kimu kino yes abantu abasinga n'abawala bonna n'abakyala bakimanyi nti ofumbira omusumba kiroga nti ofumbira omusumba bw'ofumbira omusumba bwe kimu kyakiwe atya katonda yes era abakyala bonna basimanyi endowooza ebuluma amanyi nti nakoza kyobola bw'obuuza kyobola omukyala osobola omusanga n'abonamu njagala omusajja atya katonda omusajja n'amufuna kitegeeza wagambira nti anjagala omusajja atya katonda bw'afuna omusumba kitegeeza kubanga omusumba kyekintu ekisookerwa kanoga ye muntu bwe tumanyi abasooka okutya katonda bw'afuna oyo aba amanyi nti amaliriza agera kuba amaliriza agenda kuwasa mukazi mulala agenda kwana mukazi mulala talina mukazi mulala gwagenda kukola katuna kino kyengenda okuba olwaleero abakyala bajasinza okubona bakyala babasumba bakyasinza okubonaabona abakyala b'abayimbi babonaabona abayimbi abagosipo abayimbi abensi bonna era wagosipo oba wansi abakyala abalala babonaabona bakyala b'abaami abakaka ekyo kyokula abatabonaabona ku 10 bali 3 kakidemu abakyala abakyasinza okubonaabona be bakyala b'abasumba be bakyala b'abayimbi be bakyala babasajja abagagga kale abo bandibadde its okay kubanga omusumba ye muntu gwe twandibadde kutoza ekyokulabirako abakyala bayimbi abakyala b'abasumba era ngenda kugana kigambo kikino abasumba bangi balina abakyala babeera nabo ewaka naye ofumbo gaweza n'okujja mu kkanisa ne batuula omukyala n'atuula wano najja nawana thank god ndina omukyala wange ajja ababuuzeeko mukyala wange omubwati naye nga mu kkanisa alinamu abawala bali bizi yes abakyala babasumba abo nabo balina kubeera balokola ennyo ddala oba omusumba amufuna yona gyamugye kati ebiseera ebisinga abakyala babasumba abasinga batono nnyo abalokola abamu abeera kajja mu kyalo naba nakuwona musumba namukwana abasinga okujja mu kyaki abakyala abo ole bajjanga emizimu gibatomenti abakyala basinga bajja nabizibu jajja n'ebizibu nebazobola babalungi ate abasumba baganya okwasa abakazi abalungi kakati bwe bajja tukatanawona bulungi yakajja mu kanisa omukiseera tegateka okugamba kati nina osobola okugamba ebigambo nti abakyala abasumba bangi nnyo abatamanyi nakusaba bakyala abasumba bangi nga tebamanyi kyebata kusaba nga tasobola nga tamanyi kusaba yes mulimu abasaba batono okugambe ku 10 balinga banna naye nga tebamanyi kukolaki tebamanyi kusaba ati baba tebannawona omusumba agenda omulenge kyokka bajja balabika bulungi omusumba n'amulengera najja namulaga nkanandagawo kino ekino kati okubaza kati jjukiraba yakajja atalaba omusumba ono amulaba nga katonda najja omutwala najja nibajja nebeyagala ate bantu bangu wamangu okukola mangu emikolo egyo kukyala bakyadde banjudde nembaga nagikola mangu yansonga kati bagakuleka okulaga kibi naye omuntu bwulira gwabasiza tannamutegeera natwala omuntu nga tannabamutegeera tanabakuwona akyali mu healing process otekirizako okugamba namukwata namukola ki namuleeta bamukwata namuleeta
kati ne batandika Katonda yajja omusoma olabanga Katonda okimanyi abakyala abantu bangi nnyo abalaba abasoma Katonda kituufu kati ate omukyala aba yakawona oyinza tokasanga badde yakawona obwamalaaya olwokubanga mukazi mulungi alabika nojja n'omwagala kugambye yakava mu kasino yebala ekyogedde bulungi kidemu kasino nti nga yakava mu kasino kati gwe nomulaba nga akola ki kati bambi kajjukira omusumba ono nagenda kukomako akyala bonomula n'akola ki kati jjuka mulimu n'abajja nyobola bagamba mulimu abantu abajja mu church nga devils agents ngaze kusuula musumba oyo ngaze kuyingira bufumbo bwa musumba ngaze kumenya kati olako omusumba negedde omulala atamanyi ono bulungi kumbe tamanyi ono devils agent naye nga gyamukola ki naye amukwana kati ono gwalina ng'asooka atandikukunaabona kati kugambye abakyala basumba bakyasireona bo basinga bakyobola abasumba abo balaba abakazi babaagala nnyo abawuza nti omukazi wanaamuwasa tagenda kwenda kubanga kisooka abakazi batanyikirizaako omusajja okwenda kati abamanyi banaayagala omusumba tagenda kola ki naye nga kumbe nga muzibu kati ndi muntu ajasinza kwenda nze gaidi musumba abasumba benda nnyo bwe batyo abasumba n'abayimbi n'abasajja abagagga okyasinza obwenzi omusajja nga mugagga ng'omukazi gwe nawe naakulira osanga omusajja nga olwadde yafuna sente zedda nosanga omusumba nosanga omuyimbi nojja nkugamba ebigambo bino abayimbi abatali benzi ku 1 bali 3 omusumba atali mwenzi ku 100 bali 4 omugagga atali mwenzi ku 100 ali omu bebatyo batambula abakyala bano abasumba era abakyala babasumba babonaabona nnyo omanyi lwaki manya kibabonaabona omusumba tokanisanga takyalina buzibudde bwe nga nabo bagenda kwena ataleka mulimu ngenda ku crusade ngenda mu conference bekwasa nnyo zi conference ngenda mu worship hour ngenda soikola bwe nti okimanyi nti akyala abasumba bangi nnyo abali eyo ngasobola okumala wiiki nga tabebbaawo ye wiiki n'omwezi omulabako face to face ewaka ate ne mu nsonga zino zennyininyini omukyayinza n'okubanga bambi awulira ayagala yule mukola kutya kuliko otegedde mu kibiina ky'obweggasi okitegeera naye nga omusumba gyamugamba ndi mukusiiba eri gyava akuse alala neyingidde okusiba ate muno yingidde dry fasting ate nga wulira